Wenalungi wanazza musango temuyawula mukyala na mwami. Thank you so much for coming to Greater Masaka Fete. Luzungu luyitiridde nva Bulaya. Bannange mugamba mutambala musizza nnyo. Mwebale kujja wa Faridah Nakazibwe ku Greater Masaka Fete. Munansonyi wasigenda kyogera nga bwe mukyogera. Luzungu lungi nnyo. Era ndabira ddala ng'abaagala okutokomuka omugambo muli bangi nnyo. Sijja bawabudde anyirira si bwakola. Lighton Nambiru nkwagala nnyo. Bruno K mugamba bannange mwebale kunyirira. Of course, ate singa mwandabako nga nakatuuka. Kati ngubyemu. Era enayina ayagala okwekwasa nti ya Kayima kye tubadde tusuubira si kyoli. Nyumirwa nnyo. Kasawo kye akalimu nabatidde babambulira dda makeup wabbe. Ekisookera ddala bannange mwebale kunsalako mugambo. Nze sidipotingibwako omusajja webbeeyi tadipotingibwa. So kaakati njagala kuba tukomokera ku mugambo. Omulangira nkulamusizza nnyo munnange ekitiibwa mu bitiibwa eby'ekitalo. Ngenda kutandika bwe nti abatamanyiira kukakalukana na duniya n'okuwoza nti enkonomi etutuddemu ensangi zino. Bannange enkonomi etutuddemu ensangi zino. Bannange ensimbi ziibuse luno. Gwe naani? Owange ekutuddemu gwe naani? Nadiba. Naawe wadiba. N'oli yadiba. Ffenna twadiba. Olw'olukulu lwaffe obutagambwako n'obutaviibwako kaffe twabulwatwala. Ffenna twadiba. Naye ate byonna tebyagaana. Songa mu bbaala akabisi katwasa. Thank you so much, Kayima. Kayima ekyamazima okubira Kayima tumukubira engalo ez'amaanyi. Mulimu omuntu akola ekintu ku social media naye nga tafumbye kakoze eki naye nga munyumya mumukubira engalo ez'amaanyi. Bakubabuuzaako nyumye nnyo. Thanks to JB. Bannange mugamba mutya? Sikwata microphone ndikwatira Kabaka taata wange kwata microphone namumukuba engalo alina kyagamba. Empeta yavudde UK. Kale omulangira tukwanjulira omwana ono Kayima abadde nga Saudi Arabia ng'akuba kyeyo. Jangu tukwanjulire omulangira kunolekedde byokedde naye mulangira tutegedde nti waali abadde nga Saudi Arabia ng'akuba kyeyo mu luzungu ekibuluumu. Abadde nga waiter the same time nga waitress. Ddala abikola omulundi gumu. So contract weyaweddeeko ne bamudipotinga. Netugamba mulangira bamudipotinze mu bitiibwa kubanga abadde atokomoka omugambo. Mulangira olina TikTok account. Omwana ono abeerako nnyo Kayima era ensi emwagala nnyo. memba tiktokers bonna kuba akola ebintu bye nga tavumye muntu takoze eki ate abalala ne bamulumba ate n'atabalumba nekimumakinga okuba big. Ekyo kirungi naye nga abasajja bonna abawa amagezi olina akantu kewakola Kayima oba baali bakayita abasajja b'e Saudi. Abasajja b'e Saudi biki naye abantu bano bosobola bakolerayo akantu ku TikTok abakolerayo akantu ku TikTok tokomokamu omugambo just seconds saliwo tokomoka omugambo bannyonnyole gwoba wadiba tokomokamu omugambo
Nakazibwe ne Suuna be balusibye mu Uganda muno mwana kuzaako olulala balusibiddewo badde tweyanzagire oyanzege mukama waffe mulangira kati nno munneega nkonyumizi bulijjo ogamba mulangira muwagizi waffe mulangira mbadde nsaba nkuwe ku ngalo za mulangira wasajja mugeyenga waali mulangira oyo mukama waffe byonna twesanyise nnyo okulaba webale kujja ku nsonga ya mwannyinaffe nga nina abantu bangi abogeya mulangira ngenda kugeya nga oli mwamise hajati nawe ngenda kugeya nga oli nina bye nanyumiza Farida n'awakana nga toliiwo kati ngenda nsooke mulangira ekisooka mu byonna atwagala nnyo ng'abaana era yantuma nkugambe kati nali sigambanga nkugambe nga waali naŋŋamba muganda wo nti mwebale emirimu gye mukolera ndi muwagizi wammwe mulangira tweyanza nnyo ssebo kati olunaku lwe nasooka okumwaŋŋanga okumusisinkana bwe nti mba ntambula bwe nti mulangira nekukuma bwe nti mu kimuli ngenda okulaba nga ntambula gyendi bwandi gyendi neŋŋamba nze nakoze eki leero naŋŋamba emirimu gyo gyebale ne muganda wo mwaŋŋambire